ne bwoli kolota sigala nkwe kutte mugamba mtewananga bagizi bashiba karungi aka swag mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. What's up, baby? Mumutima kubera kuchicha. Kuva gukona wetiti. Gukona wetiti. Esimu naguno gwaka ne ya mama tunagikuba ko tumanyo bayagizizaako naye nebuuza ekibuuzo mama ate lwaki abajjako essimu okusinziira ku bintu byatunnyonnyola katukujjukizeemuko KaJjubi yakoze atya jjo ne ya mama teri Katonda wange mukama wange lwaki mbonaabona okusasulira abazadde ababiri bizibu byabwe lwaki nze omwana mbisasulira lwaki ate nze nsasulira ensobi zaabwe oba nga baafuna obutakkaanya lwaki nze mbusasulira okubonaabona konna kwembonyebonya abazadde bano sirina kye nali mbasobezza singa kibaddewo baalivuddeyo ne bagamba nti mwana gwe wakola kino nidyoka mmanya nti nasisobya bannange bazadde nsaba mu nsonyiwe bakyaliwo balamu bombi lwaki tebanyamba ebizibu byentuuseeko ensi yonna ebimanyi abazadde bane bwe nafuna ebizibu bonna tewali avuddeyo kuyimirirawo okuleka baganda bange bato bange nange kennyini okwekwatiramu siriiko kikumi kyabwe nti bwe nafuna obuzibu bavuddeyo lwaki kiki kye nakola nga bwe nvuddeyo mu lwatu nange banyambe baveeyo mu lwatu bagambe nti mwana gwe wakukola kino buli omu ayogere ku sayidi ye wekyetaaga kuliwa nja kukisasulira naye nneme kusasula kyesimanyi banyambe abaana bange batandise okufa mwamukaddimu abaana bange balwadde endwadde zesimanyi ngezo kinoonyereza kika musayi gwe gumutawaanya lwaki mbonaabona wanange lwaki mbonaabona gavumenti eriwo nyambe oba minisita ani Nakiwala nyamba oba osobola okuvaayo nange nkooye nange ndi mwana ndi musayi gwa Uganda nkooye ebintu bino mbikooye KaJjubi bwatu bwe yakabye olunaku lw'eggulu n'atugamba nti tubiyingiremu tukubire Nakiwala naye nga tunakubira Nakiwala nayagadde nkubire maama ono tumubuuze kuba maama naye yafuuse muzibu essimu bwazijjako bwazizaako yafuuse mu buzaabuza kanziddemu olwaleero omulundi gugenda kubeera gumu gwokka tulabe anaakwata kweziri kale angezeeko mukubirako wano ndabe maama ono Halo, nkula musiza nyako. Sebo. Jebaleko emirimu. Kale sebo nawe jebale. Kale mama. Kakati mama. Ensonga ezinkubisiza essimu ze zamutabani wo KaJjubi. Amasimu go baagakubyeko jjo nga tegaliiko. Ali ensonga zino buli lukya zigejja kuba zijja yingira mu minisita ate tuswala osingako wano. Kakati mama byatutabudde. Wamuwuliddeko ye KaJjubi? Maama bw'atyo bwakoze essimu agijjeeko banninamu ennamba ya minisita Nakiwala Kiyingi wano tuleka gwe tulumba omanyi tukatulabo basobola otuyamba ku musajja ono kuba omusajja ono mukulukulu kyensuubira nti ali myaka nga 25 26 27 mwasatu awo angezeeko kunoonya ku mukyala Nakiwala wano tulabe. Honorable Nakiwala Kiyingi bampise Kadimana Mayanja ne Kabogoza tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki wano. Tuyina ensonga Honorable ey'omwami bamuyita KaJjubi tubadde tumugoberera wiiki ewedde yonna nga KaJjubi ono alina bazadde be abamwegaana abantu bakulu nga omwami ono ali mu kaaba natugamba mukubire ku Honorable Nakiwala Kiyingi ndabo basobola okunyamba ku nsonga z'abazadde bano okubanga lwaki banneegaana bwebeegaana alina emyaka omwami we alina emyaka ndowooza giringa 27 kati oyo adult asobola okwesalirawo abo aba bagenda mu family office ensonga eyo ngikolako nga nkola ku baana bali wansi emyaka 18 kubanga abo be babeera ne gundi protection rights under the law. Okay.
kakati akuddemu abeera nga asobola okutula n'abakulu b'ekika, abakulu ba famire, abakulu abavunaanyizibwa ku nsonga ezo kubanga bataata be bakulu banne. Yes, my infrastructure ebyanzibuzibu ng'esusse ku myaka 18. Yennyabo. Yes. Kati abatasobola kuyambibwa. Aba bakeberebwa era basobola bakebera ne tulaba ani yaani. Kati hona libo tutandikidde watuyambe tyo omwami ono w'eggwanga. Akiteeke mu buwandiike asobola okugenda ku office emuninaanye oba wa probation officer oba mu office yange. I wouldn't limit him gamba nti anoonyenze because simanyiddwa simanyi district mwava ate nga ffenna tukolanga gavumenti. Kakati ekimwangulira era kyakola nze nkola nnyo ku bantu naddala abaludde ng'ebintu byabwe bibuzaabuzibwa aba gavumenti ebayambye bulungi. Kati nenjoka nyingiramu naye first encounter yandibadde agenda mu buyinza bamuninaanye etabayisa mu maaso kuba nabo basasula emisaala olw'okukola emirimu gyegimu gyenkola and so to speak nesoverloadinga mutwe gwange naye bwe ntizula nti babadde obulagajjavu bwonna oba okulagajja gy'omuvubuka oyo paka tuyali myaka gya kivubuka mba nsobola okugjamu n'omukono ogw'ekyuma ne nkwata abazadde be ne tuba nga tubajjako endaga mu butonde kuba honalebo bagamba bazadde be nti maama agamba nti waliwo obutakkaanya bwe yafuna ne taate ebbanga eriise kati omwana ono ne bamugaba mu kika ky'enseenene kati bwe twayogeddeko ne maama ate maama n'agamba nti ekituufu kiri nti omwana ono taata amuzaala wa mpologoma taata yamwegaana n'amutwala mu b'enseenene kati buli bwe bityo omuvubuka we bayira ye yasimattuka bbomu ematugga bbomu yakuba n'akutukako okugulu kati yembeera gy'alimu bwete abazadde amasimu baagaggyeko naye nga babeera Masaka aye ne bannamasaka kwe bali ensonga zino babadde baziwulira kakati omwana talina buyinza bwajje waffe kutulaga nti ono ye taata wange etteeka liba telinalaba etteeka liraba maama yasonga olume mu muntu yamuzaalamu omwana kakati bwe twala omwana tuba tujja kugenda buli gwasongamu nga tugenda naye kubanga oli aba yalina maama aba teyeegatta na mwana kakati tulina okunoonya maama yalina okuba complainant n'abeera nti naye aba tebalina buyambi era ofisi yaffe eyinza okuyingiramu eba nga esobola okutaakiriza embeera ey'okufuna ensimbi ez'endaga butonde n'ebirala byonna n'okulaba nti n'omuntu ono abudaabudibwa n'okuzzaamu okuwa oda ey'obuzadde eddemu omwana abeere n'obwenkanya wabaawo bigabanibwa bwabaawo ki ebyo byonna tubikolako Honorable omwana ono atandikire wakati asonga bengamba asobola okugenda kuba obuyinza bamulinanye waliwo kye tuyita probation officer mu district ava mu district ki ava mu Wakiso okuba asula Matugga kakati mpereza testing message ku WhatsApp then ekuweereza omuntu ayina omukolako tweyanza nnyo Honorable tweyanzeege bannayuganda ne bannakampala babuuza Honorable ajjawa katuyiteko ko naawo wallahi tetusobola kukiyitako buyisi district ya Bukomansimbi mbako mchala woman ya mpi Bukomansimbi 221 awo ojja Honorable tugira mu NRM nekiri iya teka kasha tweza nnyo Honorable Nakiwala kinje tugenda banga tukuweereza ebyafaayo by'ono omwami tulabe n'ebirala tweza nnyo okutuyamba n'okuyambanga eggwanga omukama akutukuumire nkuweereze contact ya probation officer baba tamuyambye mumbuulire nti yengiremu nkale tweyanza nnyo nnyabo okay kakati mwami Gerard Ndawula bwe tugenda okikwasaganyako ndowooza kati kitwaleko omukulu Nakiwala kinji bakake okujjako omusaayi bakake n'omwana ono omwana tebajja mukaka waye ensubira alirwedde okugibwako omusaayi bamanye bwe gubanga musaayi gwo kuba tetulina kye tusobola kukolera munnaffe maama lwakuba naawe munnange ali ekintu okiyiye bubi nnyo kale wanji Abudu Mama Sonko naye nze maama gwe nyiigidde maama ye mukyamu ekituufu akimanyi lwaki yeewunza kati agenda kuswalira ddala okay webali nnyo Mama Sonko nga bungi wanji ati mugamba otya sigamba oli otya mu makumbi wano enkoma ye nze ngamba kebiyingiddemu amateeka bazadde tebaddukire ddala eyo dduka tetukyafuluma bweru wa ggwanga tulina covid ab'enkoma bali ku biti bakutumidde bebali agenda batumiddeko nnyo mbatumiridde ddala Bella FM wanji Hello
Sebo. The Steven wani chakalera chirumba. Ne mama nga yakoze ubi mwana nalinga amwewaka nalinga atamwagala. Okay. Webali nyuma nafaga ndi mama na yakoze ubi mwana amwaka nalinga atamwagala. Better fam wanji? Onabero mugeji mekakande bombo. Singabo kinazuka. Bana umchalo oyo mama we yetaga kwatira ddala unasigadde jimekakande bombo no. Webali jana. Mumpeko. Wanji? Anji? Jimekakande n'abantu. Mami kazima. Sebo. Wewe lukuleze gwanga n'obuganda. Kale. Ono semu wemba kuchokutasa mukulu kadima. Bali abazadde bagenda kuswala. Mukulu kadima abazadde bagenda kuswala mukama wange. Kale webali nyona ffe webali ddala twakikwata bulungi kane kati. Ndoza kirigenze ku level endala wanji. Webali kuweereza. Kale. Ono sasa Ivan. Omusajja akatongo limpiye ebale. Nende tena wakoyo omusajja. Kitu kuseka kyo muvubuka amazi. Omwezi biyingira amateeka. Bamama baali bamanyidde ebijja kukola ki. Ate mama gwakoze ensobi. Senga abadde okukkiririza mangu. Kaitusene mama ogenda kuswala. Kala nawo kaswale. Ono tatu saiva nekibulo. Kale webali nyuma naffe webali eddala Better FM. Ono Mutebi Francis na mama okota. Mukulu kadima. Sebo. Ekintu ekyo nze kirabyemu obuzibuzibu. Singa wabaddeyo omusajja nga akayanira KaJjubi. Awo bamukebera ne bagenda ku DNT. Ku DND. Naye kati kirimu obuzibu. Otala tebagenda jikebera. Bagala DNA. Mugamba mutya. Je tuli. Mwebale kuwe bagamba ebyembi bisekerwa. Selunjo jinda bibitu. Kato. Wanji. Zempunya mikolo wamma. Naye yensa nyukiddemu kiri kimu. Onali bagenda tuyamba. Bagenda tuyamba. Kabisabe onali buli kimu kituukiye bulungi era tufune obwenkanya. Nze Kato Godfrey Busiika. Abudu. Webale tuweereza. Kali. Ono yasiminga ndi nakiragala. Essebo. Naye bambi webale nnyo mulwaliro oyo muvubuka. Ebiyingiddemu onale bw'osanga ensonga zina. Inshallah. Inshallah ta'ala. Nanki. Wanji. Kadima. Yep. Webale tuweereza dadi. Onabera bana basambasada w'abaluli. Nakati kadima. Yep. Mutumu twafunanga kirabo awo ekitu okituusaawo ukijja genda okuguka kama kuwa omukisa nabemabega ayina omuleka agenda bajja mukwatira wano bajja mukwata kasajja kalina abaana